Yes, Fadi TV jimbaniriza kade kano mwasuze mutya muli mutya bambi ngenda kubasaba mu subscribing munyige kade comment section weri awo oba kabuntira mu ka comment section atosigalenga on following amali updates zina value mbana mawuli agabaga tambula okwetula eggwanga Uganda. Shiba Kalungi Queen Kama yalaze olubuto lwe ku lunaku lwa Friday wali ku Lugogo Cricket Oval yabadde ne concert jatumye ne yanziza ebigambo bingi nnyo ebyogeddwa era nga basinga bagamba nti olubuto lwa Shiba engeri giruli mu size yaalwo abo balongo era Shiba agamba bannange mwebale kunsabira mwebale kumpagira abalongo baba abalongo bafuusa abalongo manyi naku zino bagamba nti abalongo kyangu bafuna Anita era abagamba nti ye abalongo kubafuna anywa mazzi ga mukoka yanywa mazzi ga mukoka kati asinga bavudde nga bagamba Queen Kama oba Shiba Kalungi bamugamba enywa amazzi ga mukoka ojja kufuna abalongo ojja kufuna abalongo nywa amazzi ga mukoka ojja kufuna abalongo. Information etambula eraga nti abasinga balansa kubanga bakakasa abagamba nti Shiba Kalungi alabika yandibanga ayina baana babiri mu lubuto olwa size ye ey'olubuto olwayina manye ebisesinga munnange oluusi n'okubaamu n'abalongo tekyeetagisa size ya lubuto eri abakyala bano obuto obutono bambi nga bali mbuto naye ati ne bazaala abaana nga basatu olina abaana n'olubuto nga baaba bwaguuga kyalo kiramba n'azaala ogu ng'ate na mutono sina munene nga mutono naye ng'olubuto abadde na kyalo kiramba olw'ensonga buno mu nsi buli kimu kikyukamuko oluusi ebimu bikonfusingamuko tomanya kituka tomanya ayinza okuba munaba kubanga eri ababa n'embuto ennene ng'alinamu abalongo nga Shiba alinamu babiri naye atuusi n'aba n'olubuto nga alunene naye ng'ate alinamu omwo munnange nakyo kyewuunya bibaamu ebyo mu nsi munnange ebyewuunyisa ebyewungula bibaamu oluusi tulinze tulabe Katonda agenda musalirawo kibaana babalongo baana abeeromu naye nga basinga bafaanizi be Bashiba Oliki bagamba nti abo balongo ogenda fuuka nnaalongo ogenda kulumya abalabe bo jjukira Shiba ne Spice munnange balina entalo zaabwe kati Bashiba Oliki ne ba Spice Gadgets manga Spice Gadgets beetwalaganya ati Shiba Oliki bagamba nti Spice wakufwa kubanga Shiba agenda kuzaala balongo ne batimu Spice bagamba waapi Shiba Oliki omulongo balongo genda kubajja waapi kwegamba biri abo bityo bintu byakwetwalaganya eri abasinga bavudde nga bagamba nti Shiba ekyamuviddeko kubanga ajjuza Cricket Oval Lugogo olw'ensonga nti yabadde abantu abasinga badde bazze kulaba kakasa oba ali lubuto ebyaddala oba nedda abasinga kikyabadde kibaleese okukola kibaleese okubanga bakonfaaminga okulaba Shiba ali lubuto oba nedda nga baagala kakasa mbikyabadde okubanga beeyiwawo era nti no singa tebabadde lubuto nti Shiba waali musaza olusaala si lwa kuno abamu bagambye n'abikuuka Khadija Kigozi ng'abyogera ebyo ne baki bamukoze baamuyisizaamu eggaali Bashiba Oliki baamugaye bulijjo Shiba tajjuza Lugogo teyajjuzaako Serena awo yali lubuto ate nga Serena yali ya bbeeyi n'okusinga Lugogo ofa kigwa Khadija kyebakoze Khadija baaba nyabo baavumye oli baakalakasa oli nejjusa ekyamugezeseza ensonga ezo naye nga ensonga yeeyo eno bagita Fadi TV ijjo kimbeebaza ne mbagamba nti muli bakabinyo okubanga munfollowinga comment section weri abo bakabontera mu comment section tosigalenga on followinga likinga commentinga subscribinga nyiga ku kale Shiba Oliki batabuse baba batimu Shiba bagamba nti gwe simayanga timu bekisimayanga batimu Spice Gadget twalize muli kubanga Shiba agenda azaala balongo tulinzi tulabe datufu olubuto lwa Shiba lunene lwakubanga lwa balongo nga mbagambye nti oluusi abakazi bambi aba n'embuto ennene naye ng'ate alinamu omwana omu oluusi n'aba n'akabuto katono ate n'azaala abaana basatu ng'ate bambi akabuto ke
kabadde katono. Mwongera okubanga munfollow nga temujja kubanga mujisa kubanga updates mbalazo bambi each and every single day. Ambagambe tikiba olubuto lumwezi n'okulabika obulungi n'okubanga anyirira tunalabika bulungi alabika bulungi n'okusinga wali nga atali lubuto munnange eri embuto eri abakazi abasinga abanyirira munnange nga bali embuto nno mwanattu ne balabika bulungi nga baakabwasi nga babalagavu olw'embuto. Musubscribinge munyige kade Fadi TV UG mubeere bulungi, mbagala nnyo mwenna mwe